nga unabo mwala ngajja mobile money omutwalo ku simu ayimiri across nalina mobile money taliko bantu kati akola ati tasitula dobozi twala ka initiating twala juga tulina mwaba bawala basireya mulimu abasajja alaninga emmotoka yetusukuteva ku kkubo ono yani Safina nga bw'omulaba Safina ajja akubya akagatto kakubya kagalubindike nakawigi ka mitwalo gy'enkaaga kati ku drop baba droppinga Safina ayina waasula ng'emmoloka ekubayo mataala naye nga sanesadi waliwo abavubuka abalira wa mayirungi kati motoka ekyange ebbala ewedde oba bikinalo kakola ati naye ng'ebirowoozo byadduse dda waayingirira ewaka bajja n'obugatto abeera buno obugatto obusumulula embiro nakwata essimu nagyesonseka waleti nalyoka kirita nduse ndimunda kale tulabakale ekyabanyi eyo teeke njiwa basajja bannange omwala atuuka mu nnyumba nga kupegi panti ninako empale y'omuwala nenoonya wenjiteeka nembula ala ninajambala kati kyenakola nasoka nenjitekako tekako ne play yange nembeera nga mweri munda GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meetings embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking engazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso kale twatudde dda ku mukutu cruise exclusive obulamu bwebwo embeera yeeno gye tutambuliramu naye buli muntu amanyi nti guno omwaka gwatandise tegunnaweza nnaku 10 ng'omanyi nti nkubanja muganda wange mwannyinaze mukulu wange bannange sindika ssente zange buli muntu amanyi nti nkubanja omwaka guno nga wayingira n'ebbanja lyange ate oba omanyi nti ommanja ng'omanyi nti oyinamu ndeka biri tutandike peegi mpya ndi ne Sheikh Ali bin Muzungu gwe tuli naye mu kyotala waliwe naye gwe waliwo sebo omukyala yaŋŋambye mbu kale gano mazima omaide tunana kubuza bantu talikide nja kutema sirapu baganda bange muli mutya mbadde ninamu ebintu wala waliwo osibe etayi gyotero sibe y'ekiferefere nembuuza mbandagawa obalengeri gyenako wamusinia fo nesifuna bibuuzo byange naye baida yetuve kugazi nze nomala ombuuza musinia fo wafuna mmeka ebibuuzo saabijja kuba nali manyize enfunye kati wasambanga mupiira kweli so baganda bange kasooka ebisoba kama bange soko bayiseewo Rania Gadgets ayina back to school abagala ensawo z'okudda ku ssomero oyagala bitabo oyagala biki ali ku Pioneer Mall Rania Gadgets byonna abanga abikola masafu ne Alani Close exclusive Zwa and Sons bed cover ali ku mukwanako eri so omuganda nge badde nkusaba ngenda kutwala ku Ziwa bed cover ey'omwana okudda ku ssomero package ziwanga akaluba Ziwa simu kalubo Ziwa tirabakati ziwaze mojjako ebikalu nagenda yodda Alani Ziwa kumukwanako edi nze saagala blanket wagenda kumukwanako edi eduka li kumukwanako edi kati ojja kulaba nze omwana Ziwa akaluba Ziwa nsani omayinza yampo buli kyetezo nazikola mu mwa bukuyo oluseke lwakakadde Ziwa alabira ddala mununye musaayi ne mwana wange jonna mutwalidde omufaliso buli kimu Ziwa yakimpadi abantu benkolera charity Ziwa mpa ebintu Kilaski skin therapy ndaba kola ku nsune zibera masavu okujja mu embalabe omugejjo Ziwa kwali online soko mukubira embalabe okwagala okujjako mugaba waliwo n'abakazi gato kyayambala butiiti ng'olubuto lwakufukira akabasa blanket ninanya ng'olubuto lwakufukira akabasa tawulo nakavana kazijje Dubai Mainzi wa mukugaba awo tawulo ne blanket yawo talwa ine enkuba gy'okuba tomanyi blanket ezimba bawana abo ne babasuuliramu naga eno njajjiwa ali kati
kati nze mu bantu linda kugenda atuba ali nani neziwa ndi yafanya kadama ambita wankalo jamula baziwajukira ine bilivu ebitawera biringa ebyange soko mujeka kudama tukubiri so baganda bange ngambadde kyaga banage abazimba hoteli ennaku zino mutere muku ka Andy Shower kana abaana bava mu toyi ng'akozeseza tipi nga empale yonna ekutte batuko jaguta sinika mannyo tukole wallahi abazimba hoteli n'abazimba ebizimbe batutere muka Andy Shower kana akafumwe buze ate nate bo bakadama bamba kayita mwami batutere muko ku mwami muki mwote omwana agenda n'ateekako enjala zino alani kati enjala zino bwe zijja bwe ziti empanvu najja afuna ka tipi namu katambala omanze nze siba na katambala nkozesa saati ojozo ina mu katambala safi na tolina kata onswaziza nonkalese mu moto achia ate moloka kasimula moloka joza joze kaleke gwe kakati oyi joze akatambala kalinga enkumbi kalinga uniform ya umeya no kalinga enkumbi amma tugende kati omwana atuka ngataddeko enjala empanvu bweziti kati batako enjala empanvu sire jukira walo sire watuka ekiseera kati eno ye tipi ono mwana atuula ku mulyango gwa toyi amusimba tipi agikwata bwati jukaze enjala tezikwata nagikwata bwati bwatuuka jukira enjala zizo zigenda mu musuna emabega abama balina zisuula obusuze mu toyi nga talina kyekoze n'ayambala akapale nalyoka acumbire ebbala choka wali osanze ko omuwala nga onyapo n'abasajja bennyini batuuka mu toyi nga takosezza mazzi n'ayambala balina zino ndawuya za chekiti n'ogisanga ng'ebabiri n'omusanga ng'ayambadde ndawuya ye ya chekiti ng'ebabiridde eringa omupiira gw'emmotoka n'alyoka agisiba eno bbala ng'awunya ate abamu tebanaaba ku makya ogwo omuze gw'obutanaaba ku makya nze allah kumacha wenzuko okusala nteko okunaaba siri mufumbo naye nteko okunaaba angenda okusala bwe mba nvaayo ne naaba ne bwe mba nzizeeyo ne naaba nteko okunaaba emirundi emeka esatu okukuuma omutindo okulaba kyovola nti omukazi mu nsawo alina okuba nga alina empale ssatu ez'omunda because abakazi abalina enjala abalina ezo enjala empanvu tebeesangula ate joka toli mufumbo oyogedde akantu ako toli mufumbo naye olina gw'olaba nina gwenda nyinza mama mutumireko nyinza kwa sagwenda kakati abakyala aba abafumbo babeera n'enjala nga mpanvu manya abatali bafumba abo basireya tukolera abantu antu badugenda kato ku police tukole alanyi tukole tugende maaso kakati enjala zino bwe zibeera empanvu atuuka ne kati era bewo omusanga ng'alya jukira atekako ne lipstick kuno kulika abatekako lipstick ng'alina omumwa guno nga gumwatisa abamu nga gumuzimbe guti kulinga okuva ku kyaja kati ekyokulya kino bwakikwata bwati nabanga agenda okugwa mu sowaani kati ezo enjala tezisobola kwekirindinga naye kankubuulira amazima omuze gw'obwenzi tegugenda kukoma mu ggwanga Uganda kubanga omuntu bagambye kubuuza ku bantu naye bw'oba otuukidde ku ekyo kitegeeza omuwala yenna eyasuze ewa ali mu wiiki eno muganda wange wazze nga owunya omanyira omu alani nagenda nensuzaako omuwala kati mabega banga ddene kati nalina girlfriend ndawuza kati nga 4 years ago kati girlfriend nzija nkwala n'omuwala omulala gyewaka kati nanoonya omanyire the dangerous place is the safest kati ng'empale y'omunda nedda sooka olindeko ali nedda wait a minute ali wakajewa ako wakajewa laja nkotinga obugambo bwange bo babinaye buyina okugenda the dangerous place is the safest njogera lumu nali nsibye essaawa ku ssomero kati nzija nali ntuuse leeti nali nga nebostinga nnyo nga nkubye ekikalu naye nga sina kyemmanyi kati madamu ambuuza ali how do you make it nga nakatuula bwenti ne mugamba madamu nze jjo saabaddewo ogaa twasoma ekyo kintu kitegedde mmaze kkula how do you make it kati gwali omanyi kaba kategeeza ki oba nali manyi obambuuza ku bye tugenda onzija kumulamwa
kati kyenakola okimanyi eyo teke njiwa basajja bannange omuwala atuuka mu nnyumba nga kupegi panti ninako empale y'omuwala nenoonya wenjiteeka nembula ala ninajambala kati kyenakola nasooka nenjiteekako tekako ne pule yange nembeera nga mweri munda nanti wulira jukira alina okugenda munda okunaaba nkusooka ku lupiira mbanga kusala akataka kakati mugenda okunaba awo totenkanya odde ku mulamwa nga njirina munda nkukuta nayo bwedi naye nga nange mmanyi nti omwema najijjamu negiteeka mu ppiro era nkyali kalaga mu the dangerous place piro gwe bateeka omuntu abasajja mwe bateeka empale naye wabuuziza ku bantu omwaka mupya ebintu bipya tonabuuza ku bantu akagamba kana akoluzungu ogenda kanyambako akagamba new year prosperous tukaleka prosperous musiramu gira baganda bange mugamba mutya happy new year and prosperous new year mbagaliza obulamu obulungi muli mutemwe bale kujja mu mwaka guno fabasyamu tetugamba nti kuliko omwaka omukadde kuba gwe tekuna kyegwakokola buli ekikulimu oba okimanyi fe waffe tutukanga omwaka guggwako ofukamira n'okabira Mungu akutaasa olw'ensonga nti guli gw'omanyi ekigubaddemu guno guba gwa buki gwa bulabe abaganda bange abali wabweru peshe nsaba wakitibwa Allah akuwangaaze ye peshe ali United States mukwano gwo mu nsi muno Alan olina okubaamu n'oludda oluzibizi nga bw'olaba nti ani principal alina gwe yanaga nti omuntu olaba kino olina okuba era patience aba wakitibwa Allah akuwangaaza akumalira akugulirewo bambi peshe mukama abimukolere mbo yambeereddewo mullo kubanga ku by'oŋŋambye nga tetunnajja peshe mukama akikubalire ate peshe bwe kiba kisobose nga toli mufumbo Allah abikole osiramuke bw'omala okusiramuka tukuwa erya Safiina Sharifa simufumbo namugamba mutwale waffe nanga atajja kusiramuka alina emputu so baganda bange abali wabweru w'eggwanga mwe bali kuwatanya n'abasama abali mu kuddayo nga tolinaamu ebintu byetugenda bigula tutuukeko tulabe nga tukugula mujjalo ne mutujoga nina omukyalo omugwenda ogwo ku TikTok namusanga alina amaalo kati tuba tuli ku ninawe nalindi mugagga msi mugagga ku maluga alina si mugagga mukyala ali awo mweru naye alina amaalo kati baakuba akayimba najjayo sente neŋŋamba laba nno male kati ate jjukira ffe abaano tebatujogerawo ngenda omutunulira nga tamalaayo ate ekyokubiri abasajja mulekerawo ogenda nga mu bbaala nga mukazi yasasula mugenda ne mubeera mu kakoosi k'abagawuzi n'ojjoberamu omusajja atya kati omukazi bwe mumala okulya buli omwaddako ssimu biri olwejja nga naawe oli ku ebyo okujjako ng'omuntu akutute nga muli 1-on-1 muli bameka naye muli mu kikoosi ne bajjayo sente basasule nga naawe oli mu kusokola mannyo abo bagenda kulabisiza buli togenda beeramu n'omwoyo ogugumiikiriza. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743-97-61 oba 0765-52-00-38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Ali oba okola ki mu bbaala? Nze mba ngenze kulaba live band. Nze nnyumirwa nnyo live band by the way. Ala nze siraba bayimbi. Olabeewa live band?
mbeera mu bifo batagenda kunjirira mwenge kuba ne kumeza kuntwa tekuba mwenge era ne raja nsaba nnyo Allah nsaasire siwunyangako mu ccupa sirigiwunya musinywanga ku njaga siryanga ku mayirungi ne alinzo mayiro akisi kyakujajinga nnyo ali bw'onyumya obulamu bwo ng'obuli mu kyalo ali bw'olaba oli mu kibuga ng'onyumirwa nze ali nasalawo nkuleke ndeka alani ali munakuleka naye ekibuga kinjigiriza omuze yakulumira mu kyalo omuze gwe naleka gwali gugenda okunzitira mu kibuga kasabbuuni naye olaba nako nakalokoka nenkasiramuka ne ŋŋamba ali ofuma yogera nnyo ekintu ekyo nze mba mmanyi byakusaaga kakutula naye kati nga bw'ofaanana bw'oti omuwala asobola okukubula nanti kakati abawala bali mu kiraasi okujja ng'oyagala obeere musajja we wa kiro kati ebiseera ebyo jjukira nze okulabika obulungi Alani ndowooza myaka nga 3 emabega jjukira nti oli ali ow'emabega oli n'owakati bw'obasanga ate balwana oli ate mukulu nze nzira buto oli mukulu jjukira nali muddugavu nali napeeruuka saalimu ngaweza gawera 3 mu 2 sekukulu ziizo gwe njagala kuwasanga nina emyaka 47 lwaki obulamu buli bwanfaako obwemabega bwe nalwa mukyala olimba bwanfaako ekyageza ali myaka 22 oli mukyalo nze guno omwaka nakoze emyaka 7 e Kampala anti kyeŋŋamba ku 22 wali oli mukyalo byonna mbadde mukyalo nga tomanyi kiddako nga ndi mu kusamba kapiira wambuzi naye nga nze omu ku baali balinnya ffene nokka nekifene nga tumubbye alani nze nga neesiba ffene muno nenzika naye nga nnyini ye waali awo alima nga nnyini ffene ali awo alima ne mumuyite nowalampa omuti nga tawulira nga temumukubanako ffene alani waliwo embeera y'omukyalo nga ffene wakuwunyako nga si wakkubako wali obaddekawo nga mugenda okuhavinga sekisi omukyala n'agaana okuwako n'omugamba patrisiti mpunyeko akakadde bagabira ebyapa era abakazi senga babadde bagezi awe bandibidde ebintu era nebuuza zuwa yote yabba bintu byoyo musajja eyesaawa y'omunaana nga bakoze bakolaki bazinga amagulu kati nze nja kukwata ekiwalange n'ekimenye vivi lino ndijo nga kimaze okusiba kana akantu kamanya okukola kamakansi kano nja kukwata omwana muwogole kino ekirundulundu bakasiba ne bakola batya eno makansi ogira nga omwana amaze ogikola bw'ati kyesitegera atudde nti mulimu babiri supu ng'abagumu gali kasawo abawala kati mulimu kati gabo basira price abamagulu amatiro ne bwagasiba omukwata bukwasiba tubanga akwata olukuno omugagambula kati mulimu bali ba kigulu musu kati ngani kati ngabo labo yani bisambi bitereka kati ebisambi bitereka ngati gyalina olubuto nti lunene ate kati jukira block joko mogejjo olubuto susu yeeyongera yeri aba wakunoonya bwakuwamata njogera ku bano bagundi tonvumi oyo omukazi gwe onani luwiraiti kati obaluwiraiti benjogera kuba nakapanka afuka mu kipa Pepsi nga tafuseeko na wabweru bwakola bwati aba akoze bwati osano omuntu ali Dubai nga ali bwati nga tavuddeyo ali bwati agenda wenyi ali on experience tosinika manyi bakusibiddewo nnyo kati sira price gugagambula bwoti kwa juga sira price aga magulu nku mukwata bwoti ne bwasiba makanso banga ani ampereza sente simanyize wabi 4,300 ani seza dola maleke ziwa sanisa siziwa kakati mbadde nkunyonyola incidents etuusewo nga nzija baganda bange abalinamu ku kirevu n'abalinamu ku mubiri tusooke tufunemu ku ssente kumanyi kigambo Alani kuba na kirevu nga tolinamu ku ssente nakasanga incident nina kyali gwe nsanze leero awo mbadde nzija nga nange ndi kuki wiri nga beereze n'owa boda mubanja nusu 10 naye nga kyali ayina ekirevu ayambadde bulungi alabika bulungi nga wallahi buli omu amwetaaga twetaaga tusooka tunoonyemu ku ssente kigambo kuba na kirevu nga tolina ssente nga kinene bwe kiti kati olulala
soka nnyo mu kati abaka kyakantuze. Nani yakuyigiriza kyayiwo mu bikopo ebyo? No, mulimu eddagala mbadde nina ngamba ni yakuyigiriza ebikopo ebyo? Uncle Solomon ne CEO. Uncle Solomon? Wakila CEO chi Infotrust. Infotrust yani. Tugende mbaza. Kati kigambo kubana kirevu nga tolinaamu ssente. Akawala kakusanga nga kavuge mu kajuga mulimbu ne bumoloka bwe bali kuwoma. Kaka ina milioni 3. Akawala. Ali! I love your content. Ngoli ku boda kali mu motoka. Endabula mu kugissa abera ne pikerere wano. Jukira owa boda ita ku side eno. Engombe baloka bakubire ngo situnulayo. Bagala batya? Ali! Oh! I love your content. Kana tumala agenda kukubira ngombe. Owa boda lokavoma omuntu ng'akumanyi n'okukumanya. Gwe ali gambe kya boda kyo kivuga bubi. Wallahi ngoli kupikyo tandeka ekirevu okubya omugato wakumbagatanye cheni mweri mbulago ya mitwala 3. Twetaga tunonye mu kusente. Nze ngayo waliwo kali akatayi kotera okukuba akakekiferefere ako. Omanya akakatayi ako kokuba nojja mu kamera ne weyogeza abakazi ne balowooza nti ssebo oli musajja wa kitalo nnyo. Ate olw'okuba akatayi ako oyogera ebintu ebirina sense. Walo embangenze yo ku charity ssebo nga bonna bafukamira kumbuuza mba nakuŋŋaanyiza de box zange eza padi nga 10 aga. Nina sukali wange nina biki bengendo gabira abantu. Sebe bampita ssebo. Eno je munzala wa sebe mu byalo bampita ssebo. Natuka nokono omukazi ono atayogerawo bonna bakansala nga bafukamira kumbuuza nga ssebo basasulira n'okundaba. Nina wendi ow'amaanyi kati nga gwe bugabo gafe twali nga kusomera nga tukulaba ng'okola ku TV. Ali bongama tulina emyaka 3 ng'ate wandaba nga nkola. Wasoma adult education? Alani. Fe twali nga mu kyalo nga tukulaba ng'okola ku TV ne Momo. Nga fe twagala okutuuka nga nze simenti oba ndi kutuuka nako. Tali kyogenda kuba. Ekigambo okulaba ku TV wakolako oli muto. Wayangu okola ku TV by the way. Nina Cesar abajaloza omwana abwe yafuna sugar daddy. Ekyokubi Alan nina omuwala yambwadde ekibuuzo ati nze nkubulya facts. Kikolagana kwani? Si kuggwe. Genda mu maaso. Abasajja bano be musanga mu mamotoka bano nga babakwanye. Abasajja abamu si batayirire. Nati nageze ne mugamba nti mwana Robert yali wanansumbwa namutayiridde ne mulagira powder nangamba bannange ali njagala nkwe ku mboze yantuukako. Kakati abasajja abo abatali batayirire akola atya tukolera abantu mutuka mu mmotoka abakazi bano wabayina kyayagala okuba abasajja babira ne ssente mu mmotoka simuki babira ne ssente mu mmotoka simuki simutayirire simuki simutayirire nyongera ku ddoboozi simutayirire ala ni simuki simutayirire kakati omwami oyo bw'abeera mu mmotoka omukazi ono aba ayagala amubbe akasente kati ajjayo sema n'amukwatirayo eddiba wansi bw'ati genda mu maaso kakati omuwala ngamba abeera ne gayi ng'alina miliyoni aga n'ekifaananyi ky'essente n'akimpeereza cash deposit ngaliwa soko ligenda dinda ku kakati soko ligenda be unazo sere za ku banking kakati na maso uli mukodo bawala mwe abasinkana abasajja mu mmoloka ne mutandika okuba kwatira mu mmoloka mwegendereze taba mutayire buli lwaba nga akutta omukono guno nga agukwatidde wansi akwatirayo ddiba alikwata n'alisika n'aliza wansi bwati kati gwe weekerebejja ogenda okugwa ku kawunga ka muwogo lwaki abakola ekyo ekintu nati mukola ekintu ekyo kubanga gwejjukira oli mu nide ya seru lwaki nti abala tebaagala kukola mu butayagala kukola atunuulira omusajja oyo nga baba mugudde kasobola omukola bwe kimwawo mu mmotoka mumukola bwe kimu mu mmoloka ogenda okugwa ku muntu ono gaali kasawo kakati mbutayagala kukola ogenda kukola n'ebitakola ki naye omanyi obuntu oyo bukyafu bwabeerako kikyamu
bwe tuba tunyumya Alan tunule ne tubeere nze tujja bajja gamba ndinze kawo. Ndi mukristaayo. Oli mukristaayo? Je ndi musiraamu. Anti ndi mukristaayo kati mbadde ntandise okulowooza ku pastor wange byajja ngamba nti byoyogera Yesu aluulira atya. Yesu yafa. Talina na kuwulira yafa. Yafa. Ekyo bajja kukyagala okiwulira, bajja kukyagala okukola ki kubanga ffe tuli wano mu Uganda nga tulinda Yesu lwalidda. Okimanyi? Kyokka naye ali eyo atulinda tugende wa? Who is confusing who? Mboki? Okimanyi tuli wano tulinda Yesu. Naye ali mu ggulu alinda ffe. Akobadde okamanyi. Ali ojja kuntemyatemya. Ati kakati ze kumuulya ge mazima. Ffe tumuyita Isa alayhi salam. Nabi Isa alayhi salam yafa. Nga Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama Muhammadi bwe yafa. Baza njagala ogendeko e Saudi okole gundi bagiyita batya? Umra. Umra. Nze njagala nkulayeko ng'oli Saudi. Nga ntadde mbwenti akagundi bwenti. Ng'enviiri bazisaze. No, enviiri zekusala si kyatteeka. Bangambye mbuteeka. Wuliriza. Sitteeka gwe waayo ky'osinga okulanga ky'oyagala. Gwe n'obulamu buli ky'owuliriramu emirembe. Enniya inna abalu. Kyonga owadredi agenda. Umra. Kati obusiramu bwaffe bana bali ku busiramu bwaffe banaddala bana abasajja abo balabaamu. Abo abasajja abo bateeka abantu nnyo abatali basiramu ku nninga. Balina kye batamanyi. Owadredi agenda kukola umra. Lindako nkunnyonnyole kino. Ku mulembe gwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waliwo omusajja ali tasaala. Ng'agamba ekimugaana okusaala tayagala kufuna mazzi na wuzu. Tayagala kufuna mazzi gamunnyogogera. Nyamuga nti akufuna ng'agookya. Ngoba okozesa. Era musatu tukiza okukozesa mazzi gookya. Natandika okujja bamwagazisa. Ekyaddamu natandika okubuulira nti amazzi agookya eswala ye batetuuka. Olina kufuna amazzi nga gali fresh. Mpaka luyadda ku mazzi. Kati omuntu wadde oyo omulaba tomussa ku kifuba. Baseka bali ku bituuti nga balina ttatu. Baseka bali ku bituuti ng'ewaabwe teboogera. Baseka bali ku bituuti awo ng'omulaba ng'alina mwannyina asula mu bbaala. Allah alungamya gwayagadde. N'oyo wadde omulaba agenda keera ku makya. Azisaleko ng'ayagadde. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prime Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prime Touch, where beauty meets precision. No, nze namwana baseka ng'ayogera n'ogamba nti ate kuba bwati ne bwati naye nga n'okukwata obukwasa 2,000 ziwaayo ku charity tasobola nga bafuna basale ne baziwa bafamire zaabwe nga basale banaziwa abantu bali bubi. Nze nina basale 2 naye wallahi billah muwala wange asasula $1,000,000 n'ekitundu ate za cash taliko basale naye basale zibampadde si za mwana wange. Naye abasajja kye bakola okimanyi genda ku mizikiti egyo eminene egyo bafuna basale nga zakuwa abaana abateesobola. Asooka bafamire ye bamwadde basale 7 abafamire batwala 5. Ebbe nalyo kaziwa. Ate anaziwa mikwano gye. Ate bonna si baseeka bokka bonna. Gwe njagala ombulira minisita wano akubule nti omwana wa minisita asomera Kazo Hiru. Kazo Hiru eriwa. Ye Kazo. Ate kyaba asomera nga minisita alina mu kasente. Lwaki tasomera mu Uganda? Uganda temulina masomero. Mwegalisa. Njagala ombuulire Jesse Muyinga abaana be basomerawo ate nga alina amasomero muno kyoga byasomesa abaana tebitegerekeka. Nati wano we tuliche gamba nti aba abantu balaba kababeere baseeka bangenze sijja bade bagenda kuntwala bantwale kuba teri agenda kufa mu kifo kyange. Kati ala ni mwina mwako
bagenda kubikira emirundi egyo oyombe gwe nga bwe nkola olugezigeziro onambikira ali baseka badira basale nze nagenda mu byalo omukazi yangambye information kankolage wano omusajja yangambye bagenda ne bakuba omwana w'ebifaananyi nga bamusabira kagaali nga takafunanga nze nagenzeyo olutwe yazzeko nenkatwalayo nangamba yakowa abantu ewuwe era abantu bagambye bakyogabira mu kamera laba omwana oyo bwafaanana jakawa nejjoza akateekeyo laba omwana oyo bwafaanana omulaba bwafaanana yazaalibwa mulamu ekirwadde ne kimulumba taddangamu kutambula natwala akagaali kaliko ne poti wagenda naye bagenda ne bakuba ebifaananyi ne bagenda ne basaba ssente omusanga agolomodde oguyuma nze Alani wensula nja kugenda otukako wensula atese kunonangako nze wensula Alani okubayo mataala alikirira nkulaba jukira tulinamu abawala basireeya mulimu abasajja Alani ng'emmotoka ye teva ku kkubo ono yani Safina nga bw'omulaba Safina ajja akubya akagatto kakubya kagaalubindike nakawigi ka mitwalo gy'enkaaga kati ku drop baba droppinga Safina ayina waasula ng'emmoloka ekubayo mataala naye nga sanesadi waliwo abavubuka abalira wa mayirungi kati motoka ekyaga ebbaala ewedde oba bikinalo kakola ati naye ng'ebirowoozo byadduse dda waayingirira ewaka bajja n'obugatto abeera buno obugatto obusumulula embiro nakwata essimu nagyesonseka waleti nalyoka kirita nduse ndumuda kale tulabakale ekyabayi gyensula ndinze ensolooza ssente nembaga ngenda kugula emifaliso ngenda kukola kino mbitwalira abantu nembaga neetaaga obugali nakagaali ke nasendise hoyima omukyala yakampadde ne muwala we muwala bamuyita Halia ne mamwe bamuyita baliwa bali US bali UK mamwe bamuyita Mukasa erinnya eddala ndyerabidde naye omwana gwe bansindikidde edaga akagaali n'ekisawo ky'engoye natunde neŋŋamba bananga abantu bali bubo omuntu akubira essimu ng'ali mbalala n'omubuuza mwalondaani nga organization ziri muno naye teri muno genda baliko kubali mu organization buli mwe alina emmoloka eringa omu by the way nze kankubuulire abantu kinnoomu nga mwe ali muyambye nnyo abantu n'okusinga organizations omusanga ayina ennyo emmotoka ng'eringa omwezigo Alani nze nsula mu single room lwaki sagala genda mu apartment mutandika okweyogeza nga bangobyemu yalinga agaba ebintu wano otegeera nze myamu happy bambi kyokola sagala kusanga jjoze nga yandowooza nti nze nagumala nga sina bwendi naye kati kankubuuze ali according ku bantu boki nga bwe bakulowooleza wama akasente ako nga bakakuwadde bwokatwalayo banaawe olyako nanti mu Luwarabu bagamba wa milina aleyi n'abazikonganya bazikola ki baziryako naye kisinziira nti nze mba ninoteeka mu mmotoka amafuta mba nina okukwatako emitwalo 2 empera gyabwadde waka mba nina okugulira ttiimu y'abantu ekyemisana be nagenze nabo ontegeera kuba senga akasente ako nali nkali ate senga ndi bulungi nnyo kati enkya ngenda kugaba omufaliso oyo omukazi BBS gwe yalaga namutwalira omuceere kiraana sukaali kiraana enkoda z'ettooke enkoko emifaliso ne blanket ngenda tuuka ye nga ate omufaliso gwe muneneko ogwo ngenda gutwala enkya ne blanket njala kufunayo ku ssente ennyumba gyaswamu ya mitwalo 10 nonyemu akadde kamu emitwalo ameka musasulireyo omwaka oyo mute tukwate ku muki naye ebigambo ebikwogerwako ku TikTok totuuka ekiseera n'oggwamu amaanyi ali n'okivaako ate nekyoyunza bavubuka ba myaka gyo osusse ogabira mukamera akodi nkubbo nanti nze sirina nze ndi mulawo guwe akawunga ne gutalya ndi open ya soda esumulula soda neetanywa nti nze nina abantu abo basobola okuyamba nga nina balaga proof nti mwantumye oba omuntu bwati yeetaaga obuyambi bwe naabagamba nti bane ninayo omuntu bwati ne bwati yeetaaga obuyambi olala naliko ku TikTok ku kisiba ekiwedde n'ensoloza omuceere kilo 2 ne sukaali kilo 2 ngaliwo omuzikiti kilo 10
nga waliwo omuzikiti guli eyo side ze Kachiri basibulukira ku mawogo nembagulira engano nembibatwalira era nabiteeka mu kamera nga njagala abantu babiraba babimpadde lwaki eddiini yaffe tetukkiriza nti omukono gwa kkono bwe gugaba jjo tamanya naye kye saagala Allah bw'aba nanvunaana kukola ekyo njagala nvunaane ku lwange saagala akiteekemu mulala naye nga bw'aba akiraba nti bwe nkwata omwana ow'emyaka 37 ne mmufunira akagaali mwatambulira ng'abadde yeewalira ku ttaka bwati oli omulenzi ono omulenzi Robert ayina emyaka 3 oli yakusanyukidde ng'ogenze wuuyo emyaka 37 yakoma mu pifiro ne taata we ono noono omwana ogamani taata ontegeera kati oyo Robert kankolage waasula ne mutwalidde omufaliso ne blanket wuuyo omulaba omufaliso gwa wansi ogulago twakunyulanko nga tweta dasita bakuba ku dasita ku ssomero omanyina dasita kati ng'okunyula ku mufaliso gwe kwennyini kati twaluka ekyatu bagana bagulayo akafaliso kati nga kino ekifuba kyetuteeka ku mufaliso kino ekyesuti kino kibeera ku musulo kwa koti akalimu ebisubi jukira nze nafuka paka siniya 2 ngekawaina n'akayimba nduga nalinga steri muntu afuka kubulira ayagala kwanika balina kayimba ki kinyala bamusalire nkete anyale kinyala abantu babiri alani mukyale abatagambwako omupami w'ekiro n'omufusi w'okubuliri omupami w'ekiro emisana anasobola obbavuma omupami w'ekiro alani avuma ensi yonna naye ekiro ayime mumperekera tolabagala nti wegonza ng'omupami w'ekiro agamba ati ali kati jukira omereke mumwanyi ate ne mabega bwakulemberamu n'okuba tooki bweti genda tukulaba kakati ate bw'aba avaayo nga tavuze na ggaali bavuga ku ggaali okwekweya katavuga na ggaali abayitako muyisi saketi paka mu nnyumba nga mumuwerekedde omupami w'ekiro omumanyi nga waabulabe alani omupami w'ekiro waabulabe kati omupami w'ekiro asobola okutta omuntu nze nalyanga nnyo kati njukire waka omwana bwe yalinga akuzuukusa okulya ekyeggulu yalinga emmere yajagala zokukoolye takuddako nga takuddamu kakati tayagala yebase kali kyetwakola wenyine bateeka olwaliro nga wenteeka omukeeka kati ngeje nalifuka ku buli lumu nagera nenfuka oli muddira bali wabweru ng'osobola ogujja gufuluma bwe oloka bankuba egyakatale kati jajja yalina omuze ati egulo omutwe naguteeka mu magulu kati noba eri ng'onyenyanga kitimba bali nalokaako akuswanyula kakati ennaku ennumya kyobola bwolaba omuntu ali mu nnaku oyambako kwalanize nalwako ku musujja ne gunneesonyiwa omanyi ndoza omusujja bagwateesagana naye omanyi ali tumuleke omusujja gwakulumane gokwesonyiwa gwokka nga togenze mu ddwaliro alani ebbombo omululuuza gutuuka kati bwofunamu okukola bakuyengera kyewamala ekyewamala okimanyi gwenja kukutema siraapu wakulira ale ntomanyi kyewamala nakulira wali kitintale omanyi ekigaji omanyi ekyewamala omanyi mubiri sibimanyi nkwesonyiwe so baganda bange onyumize omusujja gukwesonyiwa gutya omanyi ekibwankulata omanyi entengotengo awo tosobola butazimanya akwata ezo nzimanyi entengotengo ate ekibwankulata ante akalala nkuba kisanda kakuuta ssente kakolaki bwona bwonya musujja kakuuta ssente abakyala bakamanyi nnyo kati ne kagundi waliwo nakala bakayita nkerabidde va kazunzanjuki waliwo akala bakayita abakazi ako bakakozesa olusiiti olusiiti mu comment section bagakutera mugundi gera comment section mu comment section uteremu olusiiti lukola ki omwami ono alutegeere
onteremu ekibwankulata akakuuta ssente akalala nkuba entengotengo ogimanyi ennaku zino nno baagivaako yali ekola ki kiringa oli kumusanga amayirungi agaliisa sabbuuni ani agaliisa ko sabbuuni naawe abaana bafangoli baapugradinga bagajja ku ntungo ne bagajja ku binyeebwa nakyali wange eyo nze bangamba waliwo abaliisa amayirungi agundi ebinyeebwa n'emberenge kati bikadde baliisa sabbuuni nakola takisini n'agisiba bw'adigenda obuze komanda mudogo nga takisini agisibye na sabbuuni eyo mwaya Jose entegedde ebimanyi olusenyente lw'amanda nasiba takisini nga bw'agikuba no alani esobola okukuzimbya bweti enki takisini kati alya ne sikini kati takisini erimu n'abagisiba nga gwamannyo go manafu oli agiggayiza n'agijjayo n'agikuwa kati omuwamu kakono akakono Jose akamanyi embwa ya Jose emanyi akakono Jose akakono okamanyi bakola batya kati mulimu abalina amannyo nga tasobola kusiba takisini kati ntegeeza nti ku fangoni tulinayo komanda mudogo ye kabaka w'okusiba ki takisini kati mu kugisiba n'amanya tugenda kusooka ya mwenye n'asooka asibe ya kimenke bagisiba batya akugayiza nemala okukola n'agijjayo mutama n'agikuwa n'ogijjayo naawe olimba tekiri bwe kityo buuza kati Jose emanyi abamalivu bazigula akusanga ogigaya akankuwemu ebiri takisini bagikusibira fetana ewafe alamwita soko nyonyole bulungi omuntu abantu bange obalaba abo abamu ba VIP byoyogerako tebabimanyi kati abali b'amayirungi bafuna mbana abamu ng'oluba lunafu kati twalina getaaga amaanyi mangi okugaya yes okusiba takisini okugikwa ekwate jugira mukwate bulebera nga nnafu eba tekwata kajo takisini yeno yeneberamu hajosanga esimbe bweti janyunyuta kati mulimu abagigayizana naginuuna kakati mulimu abagisiba nkuwazi nkuwa baako kabira nti abo kabira mulimu be balinamu nti master era balinamu ebikoosi soko nkwasizeeko nti ogenda kumpanya abambe bamu bakuwa kakono nti akwata bati nga bona okwata mayirungi bwoti n'akuteera wano kati omusiba takisi ntagula mayirungi nga bona ogamba omwana w'amannyo gamuluma kasoka omugayize mu kikajjo kigonde omuwe kati ne takisi ne bajja nti komanda mudogo agala kusobola kusibira alien soka n'agigaya n'agigulira muli nti ekutte kibana n'amugamba nawe wakinope mali yange yakutte dada storage naawe obudde bunkutte n'agijjayo najimwa naddamu asibe ya Ibula Kabadia asoka kusibira mu bano bakojja agijjamuka abali bamayirungi oleka nno babulamu agijjamuka mwana ali naawe bitabiriyo omuntu asobola kumala kulya kintu naawe n'akikuwa Jose ku kamera omwana oyo yali ku kamera Jose wa mamba ne Safina Jose ali mamba be bali ku kamera naye mu bantu b'enneesiga ate mamba yanta bannanga teri kiweebudde basajja nga mamba ate kati ngenda kuwolwa emmamba soka tumalize takisini kakati takisini Jose agimanyi nti omuntu agijja mu ttama kiri nno mu bali b'amayirungi bakimanyi ng'oli bw'anajja sigala ng'omwa gwonna gumwatise n'amukuwa n'omunya mb'amayirungi bonna bw'ogenda balabaawo ajijja mukama n'agikuwa n'ogigaya n'ayongereza okwo kati yemmamba alani emmamba eweebudde abasajja simanyi yaleeta mmamba eno okuddira fooka eno n'agijja kugana amannya abiri n'agirekera lino ne lino fooku baddira fooku abafumbi b'emmamba ebeera n'amannyo abiri kati ganaawakati abali bagajjawo fooku n'ebeera kyamalibu kati abali b'emmamba bonna abasinga 95% bagirira ku siniya omukazi ono yabawa ebbeetu asiika emmamba ajja n'akati n'atandika okukola bw'ati ali mu kugira bifi bw'ati n'amala n'afumita n'akijjako n'akiteeka mu ttama obujuze babikola kati ate eriyo Jose jjukira kati Jose omulaba bali ebika byonna ali enfumbe nga bono osanga nti eri abali embizi ya supu astagfirullah olinaga nti embizi leo twalidde ya supu kati Jose bali emmamba ya supu gye bawuutirako muwogo era Jose balinamu akakoosi mbwe emmamba eyo nze wali omuganda wange nebangamba mbwe egenda mu nsonga emmamba Jose egenda mu nsonga naye omwana Jose ava wano ne tiimu ku ssaawa
12 baina ne WhatsApp group ka video kaddamu okusayo ku TikTok ng'alina muwogo ne mamba baina WhatsApp group abali be mamba kati nga bolaba kyusse nansana nti supplier tena WhatsApp group y'abantu be Jozo Solomon alina kusatu nga lolide ku mamba ennaku esatu nyingi Jozo Solomon kumala olunaku mpitirawo buli lunaku esigira buli lunaku naye waliwo empitira so akube mamba ne muwogo balinga abali b'ekigere n'empuuta Allah yansasa byonna sibirya banange olimba tolya mpuuta byonna sibirya nze nakwanako omuwala waliwo eyo kubayita eyo bayita ababiri nga tukyasoma waliyo omukyala nga bamuyita mama Kezaabu naye aleka yali talina capital bulungi kati mama Kezaabu oyo ng'ajja n'ebifi 10 ebyemmamba ebyogundi ebyekisodde ebyempuuta ebifi 10 naye ng'agenda okutuuka bannange oba emmamba yali eno emabbali yonna waliyo amasannyalaze eno naye nga ye baamuwa omuti wansi awo waliwo kattadooba simanyi kiki ekiri mu mpuuta y'abantu naye empuuta eringa ewo naye nga abafumbira mu ttaala tewooma ate obuboolo oyo twali tumuyita modomodo oyo muleke mulala mukko ate ku mawogo naye empuuta eri bannange omukazi oli omukyala olaba kano akantu bekenkana bwe kati ng'oli omukyala atunda ekifi ky'empuuta bwe kiti esiringi ebyo 5 gyoze sente zonna naye nga muganda wange okufuna chanso ogiryako bannange eri empuuta ng'ewuuma oba baali bagiteekamu ki era nze bwe ndaba Jose nga nnyuse ku 12 n'adduka emisinde n'omugaa Jose weerabidde kino naga nja kukisanga ne sente taba nazo Jose ku makya ojja omukoleko ku makya ugonabona nga bulako esimu transport yamusanga Kampala sente bazirya lumu jukira bagula lutu aba bali b'emmamba balina WhatsApp group ate omuwogo bamugjawa muwogo waba abawooma no waliwo omuwogo oyo wokkaleeru oyo mulaba bamuleeta nga mulungi muwogo w'okummamba abawooma alinga wakukigere kati obusewani bwa plastic ate n'okumanga bali abakazi b'emmamba bamanyiira amanyi n'okugamba yangu yo sowani munna ayagala kulya n'alyoka agikwata bayira n'ekyepuloni wano mbeera ekitawulo n'agiteeka mu katasa k'amazzi n'agisaako ekitawulo oyagala ki gwe teka wansi sowani gwe nkubanje emmamba yajjo n'ateerako Jose nyabakuba mu kisupu balinga bali basiga kisupu nga kitanga olubanga anywa essaati obanga anywa essaati kati bajuze amalina okugirya jama nga bali wamu bonna nga bakoleza ku sowaani egi wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. negwe kintu kyekisinga okuliibwa olw'eggulo kye basiika naddala basireya bali nnyo bakikalaayi mbizi chipusi zibeera mu buto gwasika mu buto alinga oyiro teri mukazi wa chipusi azizaayo badira chipusi oyo omu buto oyo omu yasiika chipusi yasiika enkoko kade koko eno banaazaako bunaza buto nga wa black oyiro negwe kantu ako nakeebuuza lwaki bakola omuzoogo enkoko bagisamu najjamu bw'ojjanga ojagala nayo katisasa ate n'agizaamu buza Saafina bali bakikalaayi ekikalaayi gye kisinga otambula n'emmamba njagala obuuze Saafina abatakutiriridde amaze ebbanga ki nga talya kikalaayi Saafina ayogera nga totya katonda kipisiza kikalaayi saagala wekweke mu kamera Saafina omaze ebbanga ki nga tolya kikalaayi wikingemu Saafina tolya kipisiza kikalaayi wali oziriddeko olwo olwana lulimba osanga basikati ate nno kye baayiga nga olunaba omwala ng'ajja mobile money omutwalo ku ssimu
ayimirira across nalina mobile money taliiko bantu kati akola ati tasitula ddoboozi twala ka initiating twala atako ngaba desikamanyi abawala bonna balina ssente ntono ku ssimu ayimirira across natunula mobile money etaliiko bantu bojja tazijjaayo yeekubira engoze ng'olikira nti mulala ayagala aliweka bwekuba kuliko MTN 077 nyabo sente mmeka onompa sente tompe nga bwolaba omuli wakakomando abo abawalira bali akakomando bakogera mu luzungu bwatena mwana wa neighbor gwatuma nga yegendedde give me two jukira eye sepiki y'ebijanjalo by'okukkuba ebyo mubeeramu ebijanjalo nga bina ng'ate bikutufu abasajja abo batunda bbiri supu eba ya 10 agamba atya kadaga andi juke eba bbiri supu omwa 10 ebijanjalo bitambuza chapati tebabigula moso jukira ababala abo bwakiteka mu kiveera kiroota oba kizimbulukuka bamanyi okusooka n'akigula n'abifuna wakibikiranga bwanaaba netula kati kiziba supu n'akikola ki nalyoka akikuba era bali bakakomanda agamba mala kukiroosa kakati ye mobile money nti aba baala b'ekikalaayi n'abo mobile money abeera cross abajjayo omutwalo nene mubyalo waliyo gundi ekikomanda eyo biki mu byalo eyo ate kyekisinga kale ze nabuuzaako Robert bambi waliwo omwala juzi eyankubira ali era nali ngenda kugamba linda katono waliwo omwala eyankubira juzi nampa story ye naye yanyumiza bunyumiza nga tayagala kamera alina olubuto nayagala muyamba ne bwe yanyumiza story nangamba nti gayi yamugulira Rolex mu kyalo mbu naamulya nadduka n'avaayo bano tugenze mu kyalo kakati amukubira essimu terika ayagala buyambi kakati pulogulaamu eddako njagala nkusoggolera omuwala w'omukyalo n'ow'omu kibuga kubanze kamakogera nali nguliddeko omuwala soda wa kooko neyo keeki eriko akapapula ne bakuwa nga naawe abiguza obyagala ali bakuwa bateeka oba olina okuluma ate abawala bomukyalo baba balinga mukazi mufumbo ajja manyi ekimuleese ojaba okuba n'omukazi omufumbo naneko gamba ku buliri yangu wansanga omusajja anti mukyalo katuveeko mu bulango bwa bakama baffe ekikopo kikuuma kyayo anti bajja tandika okugamba ekikopo kyalite waffe wamuguzeemu ekikopo banyisa batikitooka ali teyajjanga na kikopo naye kati byetumuwa okutwalira abantu no mulimu ddagala lya alusa kati nteeko ddinywa essaawa zino anti waliwo omuvubuka yangamba lwaki nyambira muka naye nze by the alani gwobu nagamba ekizibu ekyo kavidiyo wakalaba nakalaba kati akawunti yange baali bagitutte nenkukubira essimu naye wankubira essimu kandi kasajja gwe kwata wano wankubira essimu nonga nti ali naye byonna mu bulamu bisuubire naye mu byonna kye njagala obeere njagala oyimirire nga ggwe nangamba ate bw'onooyimirira bw'oti ogenda kumalako essimu eyo wajja nkubira ku makya nagirowoleza ebbanga nensirika bwe nti abantu bafolowinga muntu ate alani abantu tulina okusomesa abaana alani bw'ofunamu kasezi natudde muwala wange ng'ayogera oluzungu nempulya essanyu muwalawo akawunti yange eyo okulwayo okumala wiiki lwali luzungu senga nali mmaze okuwandiika ebigambo by'oluzungu mu budde tejja nakumalayo nnaku 2 muwalawo yayogedde oluzungu bangamba sabumiti nateekawo emailo bangamba nteekewo ensonga lwaki biki nateekawo emailo tutukewa Uncle Paul wandika ku email agana email yabo bandikira what's going on set because Alimzuk will not link this account we do a good thing on the camera to help needy people so we can help me God tuweerera abaana
nasanze kati account yali gye wali okoze jeri jimpe no jeri ere no bajja gitwala ab'omutima omubi oli mukwetegekera Jeri- walozezzaako eri mitwalo 9 ene mitwalo 5 lwaki naga nti atuba following muntu ate nga naye yali ekola bulungi eri mitwalo 9 ene eri mitwalo 5 so ekisooka nsooka okwebaza Alan nti ombeereddewo nnyo n'okuba nga at least nvaako ku namba zino eziriko plus 971 nenzirako ku plus 144 waliwo n'endala plus 13 okitegedde nti aba plus 7 akulikodinga audio netambula WhatsApp group yonna n'abalaga nti akumanyi abaki aba plus 7 plus 7 256 ba plus 9 7 1 yes akulikodinga audio njogera naye ne wamwe ngakulaga nti amanyi owa plus 7 owa plus 971 chokowa owa plus 144 agamba tonjogera hey London UK owa plus Germany 13 agamba siwulire linnya lyange awantu ataddeko atano ataddeko akakadde owa plus 7 owa plus 971 olina okusoma erinnya lye naye olwesitoba nenyola okuba nti bo bafuna currency ntono by the way ekintu ekyo tokyogera mu bubi sikyogera mu bubi naye naawe oluusi kankubulya amazima ali otunuulira the way how to respond to your videos n'omanya nti naye abantu bano kati waliwo omuwala gwe bantaaginzeemuko taata we nga abadde abeera naye nga wagenda musonga taata we ateekayo ebigoyo nagaza okufollowinga vidiyo eyo nekuva gye yava nga taata w'omwana yafa osegera nze bantaaginga kati vidiyo BBS gye yakola bantaaginga tebantaaginga lwakuba nti wabula bamanyi nti nze mpisibwako amazima ate teri bantu bagaba ngaba abaana ba 6 9 7 1 aba baana ba 6 9 7 1 kuba oyo mwana afuna emitwalo 7 naye buli lwatunula obulumi bwe yaleka ewaka akubira esimu n'akuweereza emitwalo 2-3 n'akuweereza 5 ontegeera nti balina obulumi bwe bakolera bali aba waggulu wali aba 7 aba 144 aba plus 144 bagaba naye si bonna nina nowa star 7 eyangamba okumpeeza Christmas y'abagundi y'aba Robert $2,000,000 ebambi ka Robert nakalabye kaita tata naye Robert ayingira nnyo mu videos zo bambi bamutayiridde kati obuzibu nkyalina amasomero waliwo essomero lyampadde basale liri Kayabo naye interviews aziyita sinnamutwala nyamutwala interview zigenda bba za kifuba ayina ziyita naye amasomero sinnagasala okuba njagala wabeera ng'abeera kati obeera naye mbeera naye mama wa Robert gyali bayirawo kati oba ovaayo ewaka omulekerani mama wa Robert gyali ewakaawe egyabeera naye tali mu mbeera nnungi nti mama wa Robert sente ze baazibba wabiŋŋamba loli kati yeetaaga nja kufuna kampani emutwale kati ali naani Robert mbeera naye oluusi nemugala bagenda alabako ku mama esaagala akyawe maama we webawo ng'ayagala ye kubeera nange essaawa 4 nesaagala akyawe maama we ate njagala abeere mu Kisulo ate mwagala round Kampala olwo essomero lyampadde basa liri Kayabo kati agala e Kampala requirements mungi nyizo obutamusobola mutwale Kayabwe tujja mukyalira Kayabwe mpozi otukawa Kayabwe Jose guwatambula ennyo ng'onoonya emirimu Kayabwe mpigi Kayabwe kiri ku Masaka Road Kayabwe kimanyi Masaka Road Masaka Road naye bambi bampadde basale na buli kimu bampadde basale 2 kati abala wale somero ndanda yampadde basale nja kulaba requirements zino manyi mtu musasola kuwa basale nga requirements mungi kati ya mtu wala yakufunayo omuntu omwanyambe nga muntu wale basoka mutereza amanya agwe amanyo nyada kushapeninga bulungi ate alinga mutabani wa ate sirina nze mwana mulenzi
Newe mwagala. Mwagala naye simanyi bamuteekamu. Ozala bawala bokka. Ogira ku makya oba lweggulo? Nze sirika ebyo nti mukyala weebase wange wenkusanga wenkutandikira. Wamandi wanne ali muzungu. We are having a discussion. Tunyumyamu koko mbozi. By the kuliko omwaka. Ali fireworks zakuba nengamba ali wanga ali wa. Birthday yange tewagimpa nga 12 wangamba mbogenda kujja bityokola. Wangamba kove mugundi, kove mukyali tonkubire. Kwata ye mitwala 5 ogampere mu kamera. Nawe njagala onyambire mu kamera emitwala 5. Ngene nguleko peya zenga to 3. Ngani okuza omwana kusomero. Owange tasoma. Kwata ye mitwala 5. Jose. Jangu wano mu kamera bakulabe ngompayo ku sente. Birthday yange yali nga 12. Mungamba mutende no company teyampa kirabo. Jose anonya sendeza studio. Yanga byagala kulya kayimba ka charity. Tomanyi muyimbi. Jose. Namulaba ku challenge 15 naye nga zonna zize kayimba nenga ne banda music wa Uganda. Aina no luyimba lupya. Lukuba. Naye bayo. Amaye kitegeza mwana okubanga tuyina ennyimba nga nekyalo taluyina ku simu. Mtozo ne kyali wange naye olimba losiruyina. First bakwa fireworks ngoliwa. Mu buliri. Wai nani? Nzeka. Yogera amazima ali. Wallahi billahi tallah. Mukaga wali munju mu nyumba bwezawera mukaga akole fireworks ninzijayo musalo nefukamira negayire Allah ngondezo mwaka guno. By then account yange yali yatwalibwa nga nsaba Allah nsoizo nkomyo account yange. Ne kulumulu ennyini nalimwe waka. Tewagenda kula jajja. Sagenda jajja tulinayo dua ya senga wange ku Sunday. Senga wange oyo yafa ya enagalama. Wali omukyere. Wali mwenyini ali tonvugise mmotoka nentuuka eyo bali natuge tukole na interview y'omukyalo oyo atayogera Eddi ngenda muntu alina omufalisi encha ali mu kyalo kyere ewamu ali awo ku Kaleedu mugundi mu BBS yakola giraba eyo y'omukyalo yayogerera wano najiraba yes kati ngenda kumutwalira omufalisi ne blanket kubanga musubiza omutwalira omufalisi ne blanket ne bambi okoze omulimu okoze omulimu mulungi just kuba Uganda yaffe banga nagambye nti oba mbuwanisa NGO eyo giraba abamatolaka kino kibanyiiza obunyiiza okulaba nga ali bamu omufaliso n'agigaba olaba ne buli reflector bwabanyiiza okusanga kali reflector nkaliko ali muzungu naye ate the things should be doing nate nganzi ali registering awamya registering ekintu kyokuba okikoze na mutima nate ate ala ni olaba omuntu akubira esimu ate abantu namwe abantu betuyamba naye mulewe kate kutufuukirako kirala olina kukola esimu nagamba yagala kumaliriza nyumba ya mama we mbuki nakubira esimu nagamba yagala kumaliriza nyumba ya mama omulala yakola esimu nagamba yagala kuzimbira kojjaawe ennyumba mukwasizeeko abana yali ku kisenge ngalabe enseeko nina n'omukazi eyangambira ngamba nti ali emmoloka yange yatuula emaze omwezi mulambe waka yetagayo ku mipiira omunoonyeze mpiseemu awo ngambe bannange nakyali wange tali bulungi emmoloka ye yetaaga emipiira naye nga ninawo omusajja wuno yetaaga okutemako omukono yetaaga miliyoni ezi yetaaga kutema mukono va kuno byogamba ate biki agwakutema mbwate ali biki agwakutema ono naye tatambula yewalula bwatyo bamunsindikidde yetaagamu akagaali ontegedde awo wakasiba kakati nnemu okutema omukono nenoonya ne bwemutandikira simulaba balina mutema mukono teri kirala sente teziriwo wakutema omukono guvunze yes ngenda gukulaga gwakutema guguno nawe ndeka tegwina pulani ndala gwakutema ndeka nawe nga bw'onoogamba nti munnange neetaga kuula linnyo yono option eriweji option eriweji wano oba wano asigaze n'entundu gwakutema si byagamba mbuno ali tujjanjaba omukono naye omuntu ojja agamba nti yeetaaga simanyi ali bagenda kuntikkira neetaaga okumalayo semester yange ey'okusatu nganze gwaliko ndi wasiri yafuna ripota saagifuna biki nze nga gwaliko ndi wasiri yafu ngagambye atya agakumaliza semester ye ey'okusatu oyo aba takudaala talina sente
nego kankuli mbaire botandika okuyamba ali olaba abantu ebizibu by'abantu mu buli level womanya nti abantu balina ebizibu womanya nti abantu bali mu buli level Esi mukasya kano kankwanjulira mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Mambe ekyo kiyambe kyana kito kiri kagaali kati oyo mwana oje emyaka yayiga ati okutambuza emiggo naba mulema bega bonna balaba amatama naku nze nina muno abantu Alan olina jja nagamba katono gwe nagulidde akagaali oyo alina emyaka 37 bamutwaliranga waabwe ogenda kusoma nga tatwala muteeka kagaali yakoma mu P3 nembu yasoma mukulu ayagala wadeko naye tayogera kaddebozi erya naye nga ate bo bawulira by'abayogedde emyaka 37 bo boyogera akuwulira nali yamuwasira price akolaje kati ono omukazi atayogera omukazi gwe twatwala ebintu ayogererawo akakano ketaga kukyusa kana akantu okalaba ka miliyoni ka mitwalo 2 kati era okujja mu kansa wa miliyoni 2 ono ati ulira ono mulema mukko mugongo yetaga omwami yaga mufuneyo omwami mufuneyo omwami ate nga ni mulwadde omugongo bagenda kukola ki omwebasa ku lubuto ate lwaki omwebasa ku mugongo ono yetagamu omukyala ng'alina akawuka akaleeta mu Kenya bonna bajjewo yes yetagamu ki omukyala alina akawuka akaleeta mu Kenya ono naye mulwadde yetaga kujjanjabwa olina office kati webakusanga ozanya n'okuzajja kati waliwo yangaye nti nno omwana we tebamutikkira naye abadde ayagala bamutikkire abantu baali bansaba ssente zakuziwa maamukuba yafiirawo ebyuma emmotoka nga bagamba kuwasizeko bamugje mu ddwaliro ono ng'ali ku life support yetaaga okujjanjabwa ng'olabika tomanyi ebizibu byennina kati gwe boddawo n'owooza bw'ataataataata ayambira mu kamera wano nali nva wamukadde nga mugudde ekifulusi ky'amanda jajja ono yayogerera wano lwe nagendayo twala emifaliso okutwala biki ono wasuula olabye waawo wengenda okugulira omufaliso enkya ne bed cover ziwa yabikuwadde kati ziwa omuvaako sooka omukubire bambi mwebazeeko ziwa akoze omulimu mulungi leero Alan twandibadde tulyako ku mmere ennungi wuno abadda assalamu alaikum warahmatullah muganda wange ndabye obadde onkoonyeeko waliwo ekiganye baaba kati oyo ziwa bw'atyo bw'ayogera waliwo ekiganye ye ziwa mukubire direct mu WhatsApp njagala omulabeko kakase nti ziwa mukubire direct yoyo ziwa yampa omufaliso ebyange nampa n'akatimba nagangula kino ekitanda kya self katimba nina kano kebagaba aka district ketukamuze obutunda naga abakazi b'okukyalo ziwa mugamba tuli kumpewo bambi n'atayogera bigira kubanga ziwa musajja akubeereddewo nnyo nno mweno sizoni y'okuyamba bagamba nno nti yazaala Robert ziwa afaananamu Robert ye nga takwata simanyi ali mbino ozamba ebizibu byo byemalire mbuzi bwekaaba njoze kasajja kenkandeka ziwa nga takwata simu oba leero ngenda endyeke wajaruuna alina piraawo awooma tugendeke wa musiraamu tuleko piraawo
So kale tumalirize kuba n'enjala empiseemuko ali muzungu. Thank you so much for coming. Happy New Year. Yedda happy New Year omwaka mwaguyingiranga mutya mu kyalo. Twakulezanga sengenge. Manya steel wire. Obutimba bwa twakosanga buno obuti bwa Christmas tree nga mukajjayo mu nju. Ne mukawuba. Nga kali ko omuliro. Ekyala bannange Christmas tree muzijje mu nnyumba. Naye abantu bakyatema Christmas tree. Akakomera. Mubijje mu nnyumba Christmas yawedde. Bakyakatema. Mubijje mu nnyumba. Namwe abavudde mu kyalo. Badidde ne bava mu kyalo n'ebifulusi by'emmere. Naleko omwana mu kyalo talina kyamulekedde. Bajja n'omugaati. Gonna ne bagutwako ne bagulya. Bavudde n'ebifulusi byonna kibana kibalese waabwe. Omwana yamuleseeyo mu kyalo. Ajja munona. Munona talina kyalekedde nnyina. Bazadde be batukubira essimu ali nnyamba nfunye ku ssukaali. Bajja abaana mu kyalo. Bali eno bagula ensiniya z'embizzi tebagambwako. Mama ne tata bali erimu abalekedde oleme n'okuzimira kitaawe ekiyigo. Muli ku mmamba mulya. Jose n'agula emmamba n'agamba nti ekyo kyonna kituba kireeta kiramu nga bakitadde ku kyagabega n'akirya. Ekyemmamba. Jose kyo tebakyalya kukuuta balya kuwulira bubi. Jose balya emmamba paka lw'emutuukalo nga ne bawunzuka bwate ebifivayo ne bigwa. Kati Jose oli muntu ki? Negwe tolya kyennyanja. N'omukazi yennyini abiridde simulya. Olimba. Tolya kintu kitiba kinnya kyonna. Sirya ebyo, sirya nseenene, sirya ebyennyanja, sirya mukene. Ate mukene waffe twakula tetulina seenene nakula mmanya atega mmese. Kati nakatandika okumanyika nti omuntu walya mukene atafa. Ewaka batwale tetumulya. Naye nga tumugula okumutegesa emmese. Kati mwali mulya mpaaki? Doodo? Mubono ziwa yaako. Soko mukwata. So ate mukwate amayi. Kuliko mwaka 7. Amina. Ntomanyize proud muganda ku TikTok nakoleza conversation simu yawo. Esebo. Following nnyo olebale nnyo byokola. Kale sebo. Omuntu akulabye atya business yaki mukama wange kakubire kokko. Ogenda kunkubira? Esebo. Kale. Nenda kutukubira eziwa. Njagala otegeke kye bayita ziwa asobola okukuwa blanket wano n'akuwa n'ebizimbisibwa. So next time ngenda kwetaba ku Robert omulabeko. Bambi tulete ku Robert tunyumyemu abantu baŋŋamba. Ziwa. Owenkalu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sente nkalu. Assalamu wa rahmatullah. Ndine Alani Kuluzi tuli wano ku YouTube channel ne mugamba nti kakasajja kabayita ziwa kaleke birala. Nange ne mugamba ziwa akaluba. Mu bantu bemanya abatali wacha mpito Owenkalu. Bwe ngenda yampa ebikalu nampa n'enkalu. Enkalu ye sente. Era twakula etumutuma Owenkalu. Kati kankubuulire nze ziwa namukubako oluseke lwange n'alugaana. Ziwa si wa luseke. Yalujjamu terunayingira. Wala kwetaga jiko ziwa kati kankuleewa ziwa. Ziwa nisanize nali kumukwana kedi. Ayina package ye kutwala ebintu ebitwalibwa ku ssomero. Ziwa. Oyina bino bibuve bye tusanga mu mahoteli agebbeeyi n'okyebakamu nga kiringa ekirimu oli pamba waba Germany. Era ngera biwo oyo omusajja affe. Ndinako tugera designing ewo ojja kulaba kajja kubuulira. Ewange sewuwo. Ziwa ne kana ayogera ku ggwe. Kati nzayogera ku ggwe ziwa byalina. Walosuze kembalala. Woterize mbala baseka ebiveera ku mufaliso. Ziwa byo yabivaako. Waluka nakagoye kebateka ka bakazi bembala akakwata amazzi kagakwata tekaba akola jekanta. Ziwa kayina. Kati kola bwoti taata. Tujjaawo. Tujje. Tewali kuzibu muzeeyi. Bas kati ngene kuba oluseke. Naye ngenda kuba luseke. Oyo bwaseka bwatu talina buzibu ziwa talina buzibu nze mbasajja bennalina gye yakola bwate bwasekanga agenda ogaba ssente gye yakoma obumpi n'omutima omulungi waki Jonna kuteedeyo video nekuba anti wamala omuwa omufaliso n'obuliri kale ate akwagaza ki abwe bade bakole emirimu ziwa kano ne business awo kuba cruise exclusive abantu bamaze okumanya ebitando bikolako na buli kimu n'amazzi ago gasiba
oyo Ziwa and Sons property consultant kafuwa kutonda osiwa amataka anti Ziwa wa byansula anti era ye property consultant property mubamu ebintu naye yakwa alina kana akakwata amazi alina package y'abaana badda ku musomero ku mitwalo 15 kuliko akatimba k'ensiri kuliko blanket ku mitwalo 15 kuliko mufaliso kuliko akatimba k'ensiri kuliko essuuka kuliko tawulo katumale okulya omucere wa Jaluna tujje kale baba kale tugende wa Haji tumale okulya omucere mboneke omanyi gwe bwogenda kubba sente glowing ne skin ndawe ne skin ye glowing kubba ne guno mwaka kwagaliza ennyonyi ala akuteremu obwangu njagala ennyonyi ezi nga kuliko negenda ku Manchester njagala ennyonyi 2 esooka njagala genda ku Kaaba mu mbaji za Allah 5 kuliko kulambira ennyumba ye ey'okubiri twako mu Manchester bweti abaana basamwa amajani ngambalaba ezo ennyonyi 2 nja kubaterera London oyingire London ekibuga kya Bungereza ekikulu male ninye ngende Manchester Allah olaba mbavuma ngenzeko Kampala ngandi ku Serena Kigo ngandi mukambwe bitya ne Allah aja chikolya ali aja chinkolera nawe aja chinkolera kuba kye basoko okutegeera baba tulekerawo baba nti basoko okutegeera nti amazima gennyini ali tuli mwagalako wano sibula abantu naye wano tayinaawo sibula abantu musibe bulungi tugenda waaje kulya piraawo mweraba GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA bwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwaliiso nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya esimu kasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty.
kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision.